olina obuzibu obw'okulondawo kanisa ki gy'oba osabiramu oba musumba ki abaakusumba. Leero nkuleetedde obubonero 7 kw'oyinza okulabirako nabbi owobulimba n'otakkiriza kusumbibwa muntu oyo. Ate malayo vidiyo eno kubanga obubonero obusembayo obusatu bwe businga ennyo okulabika mu kanisa yaffe Uganda. Mbabuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Tobeerabira okusubscribinga kona ne kadaako oleme okusiba vidiyo zaffe tuteekayo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri luno olujja ngenda kuleetera obuzannyo obw'enjawulo bw'oyinza okugira ng'ozannya n'omwagalwawo ku online okutuukayo munaasisinkana emboozi ereme obbaggwako. Kati obutasuba vidiyo eno sooka osubscribinge kona ne kadaako gwajjo sooka ogiraba. Naye olunaku olwaleero nkuleetedde obubonero obw'enjawulo bw'oyinza okulabirako nabbi owobulimba. Bonna tugenda beera nga tubujja mu kitabo kya Yuda. Yuda kye kitabo ekidiridde okubikkulirwa kirina essuula emu yokka. Kitandika na tulaga bubonero obw'enjawulo bw'oyinza okulabirako nabbi owobulimba. Naye mu lunyiri olwokusatu kitugamba nti tuweereddwa ekirabo eky'okukkiriza ne buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakkiriza ffenna okikuuma oba okiwakanira. Ey'Oluganda egamba mukiwakanire, ey'Oluzungu egamba contend, ey'Oluzungu neereddamu negamba defend. Kati kiri eriffe okulwanirira okukkiriza kwaffe oba okulwanirira enzikiriza entuufu eya Bayibuli. Tukirwanirira tutya? Tubeera tusonga ku buli nabbi yenna ow'obulimba ne tusonga ne ku bubaka bwonna obw'obulimba oba obunnabbi bwonna obw'obulimba obubeera bubuuliddwa. Katutandikirewo Jack Online Ministry. Ekisooka bagatta amazima n'obulimba kasavu kanyama. Yuda essuula esooka lunyiri lwakuna lugamba bwe luti kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda. Bayingira basensera nga kizibu obbategeera nga boogera ku mazima nga boogera ne ku bulimba. Kubanga nabbi owobulimba bw'ajja ng'ayogera bya bulimba byokka kyangu omutegeera ne mumwewala era ne mumweyawulako. Naye bw'ajja ng'agasseeko amazima oyinza okulowooza nti nno mutuufu naye nga wa bulimba. Naddala eri abo abatamanyi byawandiikibwa. Tetwogera ku njigiriza ze tuyita minor naye twogera ze tuyita major doctrine oba enjigiriza enkulu. Kati minor mwe mulinga okubatizibwa, mwe muli okwogera mu nnimi. Kati ekyo tekimufuula nabbi wa bulimba. Naye waliwo ze bayita major, tujja genda nga tuziyigako mpola mpola. Ekyokubiri bw'abanga empisa ye eraga obutatya Katonda ng'atambulira mbujeemu nga si mwetegefu kwenenya. Neera Yuda essuula esooka olunyiri olwokuna neera lugamba nti kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda. Omuntu atya Katonda atambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Ne Timoseewo ekisooka essuula 3 olunyiri olwokubiri lugamba nti omulabirizi kimugwanira obutabaako kyakunenyezebwa. Tekitegeeza nti nalina kubeera perfect ng'atuukiridde byonna 100 ku kinnaakyo. Naye bw'abanga ekikolwa kye si mwetegefu kukyuka kitegeeza nti ekikolwa kye kyali mu kusomesa n'abantu be oba abagoberezi be okubeera nga bagenda mu maaso nga bakola. Kibeera kimufuula nabbi ow'obulimba. Ekyokusatu basomesa nti ekisa kya Katonda kikuwa eddembe, genda obbe, genda oyende, genda osiyage, tewali tabbu kubanga ebiyo byasonyiyibwa dda. Yuda essuula esooka olunyiri olwokuna akatundu B kagamba nti abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba. Ekisa ky'ekintu eky'omuwendo ekyatuweebwa obuwa awataali bikolwa. Kati gwe bakuwa ekintu eky'omuwendo kitegeeza nti nno kivuluge, oba bakuwadde olugoye nga lupya nga lulungi kitegeeza nti nno luteeke mu ttaka luvuluge. Nedda. Baluumi essuula ey'omukaaga olunyiri olusooka lugamba bwe luti kale tunaayogera tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kya Katonda kyeyongere kitalo. Ne Baluumi essuula y'omukaaga olunyiri lwa 15 ne lugamba nti kale tukole tutya? Tukolenga ekibi kubanga amateeka si ge gatufuga wabula ekisa kitalo. Omuntu yenna ajja gy'oli ng'akusomesa nti si kibi ogenda okuyenda oba si kibi okwebaka n'omukyala yadde temwafumbirwa, si kibi okubeera n'abakazi bonna b'oyagala kubanga oli mu kisa, oyo nabbi wa bulimba. Ekyokuna tebakkiriza nti Yesu Kristo lyekkubo lyokka erikuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Olumba gunjawo amakubo ag'enjawulo tibwokola kino ne kino ne kino osobola oyingira obwakabaka bwa Katonda. Ne bw'oba tokkiriza Yesu Kristo eggulu obeera oliteebye. Yuda essuula esooka olunyiri olwokuna naye akatundu akasembayo kagamba nti ne beegaana Yesu Kristo ye mwami ye mukama waffe omu yekka. Ekkubo eddala lyonna ly'obeera okutta eritali lya Yesu Kristo terikutuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Era omuntu yenna
abeera agambye ekintu ekyo abeera afudde Yesu Kristo omulimba. Yokaana essula 14 olunyiriri lwa 6 lugamba nti Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Si kusiiba, si kusaba, si kusiga nsigo nti bye bikuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda oba kuwaayo nnyo, wabula Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Ekkubo eddala lyonna ly'obeera okutte libeera ffu. Ekyokutaano, basukkulumya ebirooto oba ebirooto byabwe okusinga ekigambo kya Katonda. Jude essula esooka olunyiriri lwa 8 lugamba bwe mu Luzungu, in the same way these people who claim authority from their dreams, balaga nti ebirooto byabwe birina obuyinza, baagala okusukkulumizibwa nti neera bw'oba totadde mu nkola omusajja wa Katonda kye yaloose ojja funa obuzibu yadde kikontana n'ekigambo kya Katonda. Oyo nabbi wa bulimba. Katugeza agamba nti oyo omusajja si wuwo yadde muli bafumbo, olina kubeera na musajja mulala, oyo nabbi wa bulimba. Weegendereze nnyo abantu abagamba Mukama yandaze kino, Mukama ngamba kino. Katonda takyaleeta kubikkulirwa kupya. Buli byonna bye twetaaga okuyiga yabitereka mu kigambo kya Katonda. Genda mu kigambo kya Katonda kigamba ki? Si byakatandika kati okuviira ddala mu ndagaano enkadde. Mu Yeremiya essula 23 olunyiriri lwa 25 labe bannabbi bwe baagambanga, I have heard the prophets say, listen to the dream I had from God last night, and then they proceed to tell lies in my name. Bayogeranga obunnabbi oba ebirooto eby'obulimba nga babyogerera mu linnya lya Katonda. Kati gwe tolowooza nti buli omu agamba nti nakulooseeko kino, Mukama ngamba kino, abeera akugamba kituufu oba nga akulagulako kyavudde wa Katonda. Ekyomukaaga, bw'aba nga talina bakulembeze bassaamu kitiibwa oba nga talina bukulembeze, naye abeera nabbi wa bulimba. Jude essula esooka olunyiriri lw'omunaana akatundu akasembayo kagamba bwe kati, era abagaana abakulu era abavuma ab'ekitiibwa, omusumba naye alina okusumbibwa. Lwaki? Asobola okwogera ekigambo ekikyamu, omusumba we n'amuyita n'amugamba biki bye wabuulidde tebikwatagana na kigambo kya Katonda, n'ajja n'akyusaamu. Naye bw'abeera nga talina bukulembeze, kitegeeza nti asobola okubuulira enjiri ey'obulimba ne wataba wamuvunaana, ne watabeera wamubuuza, n'agenda mu maaso n'okubuulira enjiri ey'obulimba ng'alowooza nti ye amanyi byonna, kyemmanyi. N'oyo avuma abakulu naye Bayibuli emuyise nabbi wa bulimba. Ekyomusanvu, bw'abanga akulembeza ssente, akola obukodyo bungi nnyo okubajjamu ssente, oyo nabbi wa bulimba. Jude essula esooka olunyiriri lwa 11 lugamba bwe luti, zibasanze kubanga batambulira mu kkubo erya Kayini ne baddukira mu kukyama kwa Balamu. Balamu y'omu ku bannabbi b'endagaano enkadde eyatwalibwanga nnyo ssente. Osobola okugenda mu kubala essula 22 paka ku ssula 24. Kati omusumba yenna oba nabbi naye nga akamwa ke tekava muleete ssente musige ensigo, si kibi okuteeka ssente mbuweereza kubanga bwetaaga ssente. Naye bw'abeera nga agamba nti bw'osiga mu mafuta gano, bw'osiga mbuweereza buno, ojja funa omukisa, ojja kuwasa, ojja genda ebweru, ojja funa visa, n'ateekawo obujulizi obw'enjawulo obulaga nti n'obuweereza bwe singa obuteekamu ensigo ojja bbeera n'omukisa ogw'amaanyi, oyo abeera afuuse nabbi wa bulimba. Yadde olumu obujulizi obubeera butuufu, tekiraga nti n'ekigambo kya Katonda kikyamu. Katonda tetumala musasula n'alyoka atuwa, ebibye bya bwereere bya buwa, naye oli agamba nti siga ofune obunnabbi bwa bulimba era njiri ya bulimba. Petero ekyokubiri essula ya 2 olunyiriri lwa 3 ngenda dusoma mu Luzungu ekisinga okuvaayo lugamba bwe luti, in their greed they will make up clever lies to get hold of your money, but God condemned them long ago and their destruction will not be delayed. Kati bw'abanga akulembeza ssente ekyo kimufuula nabbi ow'obulimba. Ekyomunaana era ekisembayo bonus point, sooka onteekere mu comment section gwe biki by'olabirako nabbi ow'obulimba. Bamala obudde bungi nga bavumirira ekigambo kya Katonda oba enjiri ey'enjawulo ebuuliddwa abasumba ab'enjawulo mu kifo ky'okusomesa ekigambo kya Katonda. Jude essula esooka olunyiriri lwa 10 lugamba bwe luti, naye abo bye batamanyi byonna babivuma, bye bamanya mu buzaaliranwa ng'ensolo ezitalina magezi, mu ebyo bazikirira. Basinga kusomesa experience oba bumanyirivu, bye bamanyi, bye bakuze balaba, ate ne batandika okuvumirira enjiri ey'enjawulo oba ne bavumirira n'abasumba. Petero ekyokubiri essula ya 2 olunyiriri lwa 12 lugamba bwe luti, abavuma mu bigambo bye batategeera. Oli n'atandika okuvumirira abasumba n'avumirira enjiri ey'enjawulo mu kifo ky'okusomesa ekigambo kya Katonda ng'alinga agamba nti enjiri entuufu eweddeyo.
mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange amanya gange nze Lukomwa Jonathan kwegayiride soko subscribing likinga sharinga tunaddamu ku lunaku olwokubiri mukama abawo omukisa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.